Kadama ow'omulambo ne SB4 bizizo omuzigo ate nga omukunja ataseera wamu ne King Sheebah bibino. Eyakuba Nicole kirabika ateereddwa video yino kale nga nyogole kujjukiza gwe nataba kumpera kano ka video like madde sabo kampele ka like tuwenga tugendera mu mawulire gaffe agalero Hajat Koloda gamba janga kulombereddwa bizibu birenga bitire namba eriyo esembyo 67 katugendeyo mu mawulire gaffe agalero unaku ejjo ebifaananyi byabadde biyitinganya ku social media nga byalinkinze nga kilaga muno kunja taseera wamu ne Sheebah bakoze embaga jasifa viewers bafa abawanda boy twagala bajjukiza tino bano ba stunt creators era bakabaka mukola stunt sendoza mukamanyi nti kakabadde kayimba bino nga tubitadde mabali ebya Nicole bambi bika bya Maziga kyategerekese ntino bambi Nicole ne mama we shabika muno bagenda kufuta abawala omukubawala Eyakuba ani Nicole bambi ibintu bibadde bitrendinga nnyo nakuzendoza mbadde mu bi following era nabagamba ubwo natala ba video eno bulungi kwanga swaji kuplayingira wano ku YouTube mu full mwanga basolo tubaninga bachano yafe okukola ki okugenda gwe natajiraba so ku inboxing namange yawe sembe 151 mirenga nsolo jikuwa no birengo so jira birakula benti no mwana bamutulugunya nnyo ate kati sawa zino bibagala okola okumutta muloza bitu kale muloza chachisa oba kambalekere ka video ka Nicole abasinga bangame mbuno mfune dobozi lye wangade basinga ando basinga badaga matakola kitayogera kambalekere ka video ke wano nga babuuzako era komewo ebya Kadama yalabyo mulambo. Hello my friend TikTokers, to those who follow me, those who are not following me, but be more following liking Nicole nainjaga kulexism Send him again, I'm liking abali abapenya Twitter. So seriously, I promise you this. The person who gonna like me, sorry. The person who gonna like me need a power need a power follow back. Then but when he likes. Seriously, see what but follow me. I'm not a bad girl. Bambi. Ebyo nga tubitadde mabali ebya SB4 wamu ne Love Masi kirabika jiunye bagambe mbo kuchanga mukola stunt leero bigenda gaana otandika batu kulimbira mu manyaga aga bosi wo oba abawarabu tino kumwarabu atereka emirambo mu nyumba watu ne fridge so tukama omulambo bagambe SB4 wamu ne Love Masi tino baba bakolanga video zabo bazi stunt zabo begiba berenga begendereza kwanga wale bintu bimuna nga bilabira ddala muno just bino byabadde phrased kale kambalekere video akaminganja nga abyogera ku ngena kumona malala agambe yalaba omulambo n'atandika okuvuma abantu yayinza okulaba omulambo n'atalikodinga katambi n'afuna n'amaanyi agagusika mu firiji gyagamba firiji n'atagukwata katambi takubuulidde lunaku lwe baali bamuwambyeko simu takubuulidde lunaku lwe baali bamumyeko wifi takubuulidde lunaku lwe baali bamumyeko mmere takubuulidde ku lunaku lwe baali bamuganyeko kutuukayo kale bwe baba bamugaana kutuuka mu kasenga ako oyo Love Masi gwe mulaba oyo n'atuuka mu kasenga kalimu omulamu n'atagulikodinga olaba ye recordinga mpale ya munda ng'erimu ekituli tunulira omuntu gwe twogerako naawe era obeesinge ne bisitole bye byawa abantu story yatambudde yes bw'aba agamba nti oyo olaba yeekwata n'olaba n'ebipale bye eby'omunda oyo alimu okulikodinga omulambo oyo alimu okulikodinga omulambo nkubuulidde sitole zaali bweziti yafuna omulenzi amulimbalimba mbu ali mu UK bw'ayagala kumutwala bweru ayagala kumutwala Bulaaya yamwetegera ku intaneti okwo naye nkubuulira intaneti zibalimba nawe ojja kutunuulira damage okakase oyo mwana alinga omulalu w'omutwe teriyo muntu ayinza kutandika kuvoola maama we nabazadde be naggwanga lye n'abantu bonna gw'omuganda n'akunyiiza omu n'ogatta tribe yonna nze nkubuulira wayita we wandikomye naye wakeetonda kitono nze nkubuulira waliwo abasonyiwa naye kikolimo wakiyoola dda ne bw'osula mu kyaki kati bangambye asula mu kyaki we yasse emigugu gye waliwo omuntu alina amagezi yadda ku kyeyo nga kyazze nakyo ke kaveera akabulaka kalimu mizinda gy'abadde akoleramu content bwe bwongo bwe yalowooza TikTok egenda kumuggusa nze nkubuulira abantu bano abali ku mutimbagano eyo TikTok obiki ng'abasinga bakomawo n'ebizibu tewa ngani ngamba bakomawo n'ebizibu ngani atali mu bizibu bweru ababadde mu bizibu era bebakomawo n'ebizibu ngani ababinoonyeza gwe kati kankubuulire ono omwana omwawula otya n'ebizibu ku byonna bye yakolera ku kyeyo kwata maama we yakuzaala muvoole
tuli wano Uganda nero nga tetunnagenda na wala tetunnavaawo gwe kwata kamera vola katonda w'okunsi omuzadde you see how you will end osegedde gwetandika kuvoola maama wo omanyi tugenda ne tuddaawo mbu banoonya content mukwano maama katonda wa kunsi olina abaana bo naawe nkimanyi bawala ate saagala kuyingiza nsonga zino mu baana bo naye njagala mutwe gwo olaba tofunye magezi ng'olina abaana abawala be wazaala naawe abagenda okukeera bazaale nga tosobodde kubasiiga kifaananyi nti gwe yabazaala oli muzadde waabwe katonda waabwe nodda ku nnyoko n'ovoola nodda ku maama wo n'ogamba nga bw'ogenda okumuwa obutwa nyabe ekikolimo kigenda kukugoberera maama tamanyirwa omuntu eyakukuuma emyezi 9 gwe nga tonnategeera ng'olya n'okulya n'obubi obulya nodda wano olw'okuba ofunye ka TikTok following n'otandika okuvoola abantu nze nkubuulira omwana oyo ebikolimo byagenda okuyoola kati oyo ekikolimo yandikyewaliddewa ddala ebizibu yandibyewaliddewa kyova olaba nti abamu mutandika bulungi olufuna following